Dala mudaza nsimo tonkubye magembe era tonkubye enkondwe ku maaso okungamba nti anakeera mu kyoyo okuwulula ziri ezembagirawo talinda wamma kulaba kugonyoka kwa nabeefunya nandiki okwawa gumbulizi bw'atyo wamma alyoke akwate empampagalu atere eri etali ya kituyasa akulogo gwe yagunjukira ogw'okuwulula oba olyawo ezembagirawo n'okulya ogw'omuteega. Batayinze batindira bamaga kaddu balige yankoona leero tuli mu ndi mugezi leero akutuusiddwako mukadde waffe Mukiibi Fulanka ono naawangalira mu kyondo ky'Abawalabu n'engono mu Nnaluweero. Naye ate mujjukire nti nabano abakugu mu mikolo gy'okwanjula balina kye bakugamba. Ono nno ye Kaddu Mukaso Simon Peter akugamba oyina emikolo gy'okwanjula kuzza muzige ejjaffe egy'Ekiganda oyagala ebyuma ebibogolanga laddu abantu bagambe nti ddala gwe wajja kulema ku kyalo obaleetere endongo n'abali emulago batandike okutambula ababadde abalwadde bawone. Akugamba nti mwekwate. Ayina abaana ababiibye amazina gaffe gali ag'Ekinnansi ngamba ag'Ekiganda nga temulimu bino nti ate kiriranga bw'oyambuka mbw'oba n'amenyeka bw'addawo ne tulaba abakonga bazina ku mikolo nga bwe babuuka bwe baddawo. Kale mukubire ku 0752 85583 0752 akuyambeko okubeera ng'aluŋŋamya emikolo gyo egy'okwanjula. Bassabo ne bannyabo leero tuleese ntebe yiiyo abasinga obungi mwogera nti ate bannange entebe kyava ku ky'okugituuma entebe entebe olw'okuba omuntu yayinzanga okubeera ng'akooye yajjanga n'atuula ku ntebe eno n'atebenkera kyebava bagiyita entebe enkezo. Oli n'abanga atebenkere takyayina kuyuuya. Ekigambo okutebenkera kitegeeza oba ekidduka okutambula nga tekyenyenya kiseeyeya mpola kiba kitebenkedde. Bassabo ne bannyabo era bwe tunnyonnyola ekigambo entebe tuyina ebika by'entebe bingi nnyo nga bw'okiwulira era kambikunnyonnyole kaakati tuyina mwami akooye. Mwami akooye eno ebeera ya nnyinimu entebe ey'olugalaamiriro kaakati eno ye mwami akooye eno ajja n'atuulamu ng'akooye. Leero ndi eno mwami akooye sijja kutuula mu ntebe ya nnyinimu eyo. Abaakaakati ebintu bya mwami akooye mwabigonze entebe yeeyo otuulamu. Tuyina eya Mwasajjute tuuliraawo tuula nkulojjere maze okukulaba era gonna gategeeza ntebe yaffe eno nno gy'olengera Mwasajjute tuula nkulojjere yeeyo eyo nti oli bw'aba ayina ejjute n'agituulako agenda okuvaawo nga ejjute lyatise ssebo eyo Mwasajjute erinyiga. Tuyinawo gye tuyita tuuliraawo era yeeyo tuuliraawo olumu tugiyita tuula nkulojjere oli atandika tuula nkulojjere Maama Nacho waategedde ate era y'omu yagamba maze okukulaba kati era yeeyo. Bassabo ne bannyabo efuna erinnya eryo olw'okuba oba oliawo oli ajja n'akugamba kankulojjere n'akulojjera n'akuleetera n'ebinaakuleetera okukaaba. Era Abaganda bagamba balina olugero tuula nkulojjere akukyaya ab'emikwano atandika n'alyoka ayogera kuno nakuli n'amaliriza ng'emikwano agisse. Eno y'entebe ya nnyinimu gye bayita ateenenya era tulina n'olugero ateenenya yatuula mu kya nnyinimu yeeno. Ateenenya y'entebe ya nnyinimu mwatuula muno nno etera kubeera mabega wa luggi era ndowooza ogiraba eri mabega wa luggi eno nno atera okutuulamu oba oliawo nga akooye era eno teyakkirizibwanga mwana yenna kugituulamu. Bw'agituulamu omwana oyo tumuyita sikirabalamu ono aba akungula. Abamu bamuyita sekirababalamu. Omwana bw'akeera enkya ne yeegeza mu ngoye za kitaawe
oyo bamuyita Ssekiraba balamu oba Sikira balamu asikira abakyaliwo. Era Nazzikuno omukyala yakubwanga n'emiggo bwe yakomangawo ng'omwana atudde mu ntebe ye, yamanyanga nti omwana oyo amukungula nti ate abeere ng'afa, abeere ng'adda mu bintu. N'olwekyo bagaana nnyo omwana okwegeza mu ngoye za kitaawe, era omwana oyo okumanya nti Abaganda bakambwe tebamuwa busika. Bw'akoma weewaka ne basanga ng'omwana atudde mu ntebe ya nnyinimu tebamuwa busika. Kaakati bassebo ne bannyabo ate nnyenya yatuula mu ya kya nnyinimu, gwe kituulemu banaakubuulira. Ate era waliwo ezo abantu we mutuula, maama naakituula nkulojjere, bamuwonya bibbe bidde yabaabo ono. Tansanga sijja kutuula mu ya nnyinimu. Kaakati eyo awo bano bantu bonna batudde, abakyala nga museeseetula emboozi buli omu ng'atudde. Ez'omulamu tezisikirwa. Entebe eya nnyinimu omuntu akyali omulamu tesikirwa. Omuntu omulamu nga tannafa eriyo ebintu bye batamukolako. Waliwo ebintu ebitayinza kukolebwa. Muntu ng'akyali mulamu n'osanga olisibo ng'agamba nti nnyinimu kati afudde naye nga tannafa. Ezivaamu omukulu zangaala. Entebe bwe zivaamu omukulu nannyini kugula bintu bino ojja kusanga nga biri eno, abaana babikanyuza eri, ojja sanga nga kapa zitudde muno na buli kimu. Ezivaamu omukulu zangaala ziba ntebe. Kiraga nti abantu abamu bannannyini kintu we batabeera, oba oliawo waliwo ebintu ebyonooneka. Bannange okuba muzaamugula entebe, mutera nnyo okukiwulira nga nkyogera nti nateredde dda muzaamugula, zino nno zibeera ntebe. N'olwekyo mugula oyo musajja w'amaanyi nnyo mu b'emmamba, abeera ku lw'entebe. Waaliwo amayinja ne kaakati weegali, naye mpulira nti baagulawo baagala twalawo ab'emmamba mulwane. Yalina amayinja mwe yatuulanga ng'agayita ntebe ze gaalinga entebe. Kaakati olw'okuba yatebenkerera awo, oli kyava agamba nti nsanze oli atudde muzaamugula, mugula mwe yatuulanga nasiga ddamba mu kika ky'ab'emmamba. Kyova owulira nga bagamba atudde muzaamugula entebe. Yasooka okuyiiya entebe, ate era n'amayinja ge gaali gafaanana entebe gali awo ku luguudo lw'entebe. Bannange bataayidala wamu ozivaamu omukulu zangaala. Nange ndabika bino bannange ngenda bikomekkereza wano. Mukimanye nti siva we boogera oba oliawo wamma abuuka n'akabalangulo. Bataayi omugenyi alwa bamusogoza omwenge, nze wano ndi mugenyi, nange bantwali mu mwenge ntayi.